abaali bagenze mu mugendo guno abaali batandise okwekalakasa nga bagamba nti abazungu kye bafuzeeko kimala. Ekibiina kino kyali kyeweereddwa ekya African National Congress giyite ANC era ogenda okukkakana Nelson Madiba Mandela nga bamugamba nti ono ateekeddwa okwongera okulabika nti either akkiriza ayimbulwe okuva mu kkomera mu mwaka gwa 1968. 1964 Nelson Madiba Mandela waliwo omusango ogwali gwamuvunaanibwa. Omusango guno nga basalawo okulabika nti bamusiba okwebaka mu nkumi obulamu bwe bwonna. Era ogenda okukkakana batandika okulabika nti enteekateeka zikolebwa ez'okulabika nti ono bamuyimbula. Era ogenda okukkakana bamuterawo condition. Bamugaa nti gwe waviirako abantu okwongera okwekalakasa okutabangula emirembe munda mu ggwanga lya South Africa. Ono nno Nelson Madiba Mandela bw'ategeera nti waliwo ofa emuweereddwa, waliwo akatego ke baali bongedde okulabika nti bamuteze, ng'ono musajja yali munnankyukakyuka era omunwanirizi w'eddembe naddala bannansi b'eggwanga lya South Africa. Yategeera naga nti bwe kiba nga akaseera bwe katyo bakongedde okulabika nti bazze baani abaagala okunta, terms and conditions zifaanagana zitya. Laba abazungu bamutega akakodyo okatya nti omu kwoyo eyaleeta amawulire ag'okulabika nti bamuyimbule Nelson Madiba Mandela yali muwala we. N'atunula n'agamba nti lwaki abazungu bano abansiba mu nkomyo then ate muwala wange gwe bawadde ebbaluwa bakuntumye esobole okulabika nti emuyimbula. Yasindika muwala we amanyiddwa nga Zindizi Mandela. Zindizi Mandela muwala we yaleeta ebbaluwa n'agimusomera mu kkomera gyali yeebase. Ono n'amugamba nti taata munnange keekadde osobole okulabika nti oyimbulwa. Olwo nno n'atandika okulabika ng'amutunuulira, wabula baatandika okutunuulira mu mwezi ogwokubiri ogujja mu maaso ng'ennaku z'omwezi 10 mu kitundu ekissoweto munda mu ggwanga lya South Africa waaliyo ebyali byongera okulabika nti tebitambula bulungi. Abamu ku bannansi b'eggwanga era South Africa naddala bannakibiina kya ANC baatandika okulabika nga batunulira 1985 ne bagamba nti Nelson Madiba Mandela baali bamutadde nga bagamba nti bw'akkiriza n'ayimbulwa ajja kuyimbulwa ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri 1985. Ono Nelson Madiba Mandela oyo gwalaba omugenzi kati yagaana, naye ng'ebbaluwa eyo statement eyo eyagireeta muwala we n'agimutuusako mu kkomera. Madiba n'amala okugiyitamu n'ategeera baani abagiwandiise na biki ebiri emabega waakyo, n'agaana okuyimbulwa. N'agamba sijja kuyimbulwa, abo abatugamba tuyimbula nze si nze nzekka, n'abalala abaakwatibwa bannakibiina kya ANC bateekeddwa okwongera okulabika nti bayimbulwa. Era yagaana okulabika ng'agamba nti ekijja kijje, abo baba bakutuggulira batuggulira ffenna so si nze nzekka. Nelson Madiba Mandela y'ensonga lwaki njagadde tujjukire olunaku luno yagaana ekisabibwo ekyali kyongedde okulabika nga kizooba okumusaba okusobola okulabika nti ava mu nkomyo munda mu ggwanga lino erya South Africa naddala mu nkomyo gye baali bamusibidde. N'agaana n'agamba sijja kuvaayo. Ebyo byonna byaliwo leero ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa January mwaka gwa 1985 bwe lutyo bwe lwali. Erigwa mulungi atulaba ku Salaamu TV. Okkirize nsobola okulabika nti nkujjayo eyo, okkirize nsobola okulabika nti nkujjayo, ate twongere okulabika nti mukwano gwange tutolontoka. Omuganda yagamba nti omulirwano gwokya bbiri. Katugende munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, though tusookere ddala munda mu ggwanga erya South Africa. Amuli gongedde okulabika nti gafuluma okuva munda mu ggwanga erya South Africa nga gategeeza abakulembeze naddala abeegatta mu mukago gwa SADC basaze okulabika nti batuula munda mu ggwanga erya Namibia. Abakulembeze bano bagamba nti tutunuulire obumulumulu obugenda mu maaso munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Okwekalakasa kw'abantu okuli mu ggwanga erya South Africa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'embeera yonna nga betambula. Abayekera ABCD abakulembeze basobodde okulabika nti olunaku olwaleero bagamba nti kutema mpenda okumalawo obumulumulu n'enkaayana zonna ezitatambula bulungi munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Betwongedde okulabika nga tufuna bano bannamukago ogwa SADC bagamba nti basaze okutula munda mu ggwanga erya Namibia bongere okulabika nti batunuulira fokasi yaabwe omulundi gulwa meeting eno etunuulidde Democratic Republic of Congo okwekalakasa kw'abantu n'obunkenke obuliwo wakati w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne gavumenti y'eggwanga erya Rwanda.
jjukira nti abo tebali makambugu buli omu ayongera okulabika nti mukwano gwange asongamu munnenwe nti gwobadde mabega wa kino gwe abcd gwe kino na kino kakati munnange enteekateeka zonna ezongedde okulabika nti zikoleddwa abakulembeze bano bagamba tuteekeddwa okulabika nga tutuula tulabe Rwanda Kishasha embeera eyongera okulabika nti mukwano gwange tetambula bulungi era ku g'omunda genyongera okulabika nti mukwano gwange nfuna bana abakulembeze nga basisinkanye bajja nakwogerezeganya ku nsonga z'eggwanga erya Swatini waliwo n'ebitatambula bulungi munda mu ggwanga erya Swatini nabwe ekiro bano abakulembeze bagamba nti tuteekeddwa okubanga ensonga zino tuzoogera era ebimu ku ebyo ebisuubira okwongera okulabika nti babikubaganyako ebirowoozo kwekuleeta emirembe munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo then n'ebya security embeera okwongera okulabika nti ddala kituufu ebintu bingi tebitambula bulungi Democratic Republic of Congo Mozambique abakulembeze baga tuteekeddwa okulabika nga tutuula eggwanga lya Angola abamu ku bammemba bonna leero batudde embeera esobola okulabika nti mukwano gwange etebenkera naddala okutunuulira jjukira nti Congo n'eggwanga erya Rwanda gye buvuddeko okwekalakaasa kw'abantu kwonna nga bw'okulaba okubadde kwongera okulabika nga kuyinda munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wabaddewo bitatambula bulungi Rwanda yavaayo nekuba ennyonyi y'eggwanga erya Congo gye buvuddeko awo amawulire nagakoona mukwano gwange embeera eyongedde okulabika nti tetambula bulungi kino kireetedde abakulembeze okwongera okulabika nti kati batuula bagaye nti abange tuli banda banakalama tuteekeddwa okutuula amawanga ga western countries naddala wano musemazinga wa Africa tutunuulire tulabe obumulumu buno obuliwo bukoze butya waliwo n'obulumbaganyo obwongera okulabika nga bukolebwa amawanga ag'enjawulo waliwo obutujju tutunuulire eggwanga erya Lesotho Swatini eggwanga lya Mozambique eggwanga lya Democratic Republic of Congo n'amawanga amalala tuteekeddwa okwongera okulabika nga tutuula era nabwe kito abakulembeze batudde obasobole okulabika nti wabaawo okuteeseganya embeera esobola okulabika nti mukwano gwange etambula obadde okyawulira ebyo okwongera okulabika nti nkujjayo abakulembeze batudde mu ggwanga erya Namibia amawulire ne gongera okulabika nti gajja amawulire agongedde okulabika nti gazze olunaku luno olwaleero okuviira ddala munda mu ggwanga erya Congo nga gategeeza nti gavumenti y'eggwanga erya Congo mbu egobye amagye g'eggwanga erya Rwanda munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo jjukira nti amawanga ga Africa gasalawo East Africa gasalawo okukola ejje eryabwe eryawamu East African Community Regional Force amagye gano nga eggwanga erya Uganda gyetuli eggwanga erya Congo eggwanga erya Burundi eggwanga erya Angola eggwanga erya Rwanda baddira ne bafuna amagye agawamu ejje eryawamu East African Community Regional Force ejje eri lisobola okulabika nti liyambako wonna waba waliwo obwetaavu kati ku mawulire getwongera okubanga tufuna gategeeza nti Democratic Republic of Congo eweze abapiganaaje ab'eggwanga erya Congo ab'eggwanga erya Rwanda badde waabwe babagambe mudde wammwe tetubeetaaga kubeera ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ag'omunda getwongera okubanga tufuna gategeeza nti abamu ku basojja bapiganaaje ab'eggwanga erya Rwanda bakkiriza okuva ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era genyongera okulabika nti nfuna ensonga ezibaviiriddeko bano okwongera okulabika nti bafuluma eggwanga erya Congo zikyali za munda regional force amagye gano agayongera okulabika nti gategekebwawo East African countries bavudde ne bagamba nti bannange tukoze tutya kakati amagye gafulume amakuuma ddembe kati ge gasigaddewo aga UN gasobole okulabika nti gakuuma embeera okwongera okulabika nti etambula bulungi munda mu ggwanga lino nti embeera weetuukidde munda mu ggwanga erya Congo nga bintu si birungi okutandika okulabika nti amagye g'eggwanga erya Rwanda agabadde ku ggye lya East African Community Regional Force babagambe mufulume mudde wamu bendera yaffe ya Uganda eyo okiraba nti abantu abamu ku bannansi b'eggwanga erya Congo beekalakaasa nga bagamba mbu Uganda Rwanda tulina kye tumanyi ku bayeekera ba M23 abantu ne bongera okulabika nti beekalakaasa nga tebawagira magye ga Uganda magye ga Rwanda n'amagye g'eggwanga erya Kenya nago gyegali kakati ne munnanga ag'eggwanga erya Rwanda babagambye muve ku ttaka ku kusinziira ku mawulire ge tufuna ag'ebyokwerinda agategeeza munda mu ggwanga erya Congo ti amagye g'eggwanga erya Rwanda gafulumye dda wabula nejje buli kati Rwanda egamba nti ffe tetunabayitayo tetunababayitayo wabula ne Congo egamba nti okay bwebityo bibadde naye kugamba waliwo okwagala okulabika nti beebuzaabuza ti si ffe tubagobye naye ng'ekiragiro bwe kitube kyongedde okulabika nga kizze Democratic Republic of Congo egambye nti ago matu ga mbuzi
okutulisa omutaka w'omu kibira Ssengo tetunnaba kulabika nga tugalagira, tetunnaba kulabika nti tugalagira gave ku ttaka lyaffe. Ab'e Rwanda bagamba waliwo ekiragiro ekiyinza okuva mu gavumenti y'eggwanga erya Congo tuve ku ttaka, olw'okuba nti waliwo obunkenke bungi nga naffe tetusobola kulabika nga tuwalira, netusobola okulabika nti eggwanga lino tulita, tusobole okulabika nga tufuluma. Kati embeera bwetyo bweri bwe kituukiddwe olunaku luno olwaleero nga Papa Francis mugenyi munda mu ggwanga lino erya Congo. Ebbanga libadde ddene badde nzija nkuwa amawulire agongera okulabika nti gakutegeeza nti enteekateeka zonna zibadde zongera okulabika nga zikolebwa. Bannansi b'eggwanga erya Congo naddala ku nguudo eziva ku kisaawe mu kibuga Kishasha babadde basuubira nti wano Papa wajja okuyita, babadde bajja bagobawo abantu bongere okulabika nti balongoosa ekibuga kino, kibuga kimanyiddwa nga Kishasha. Okwekalakasa nakwo kubaddeyo gyekuli nga abantu baga nti lwaki mutugoba ku kkubo, lwaki mutugoba ku kkubo. Papa Francis olunaku luno olwaleero mukwano gwange lwatunnye ku ttaka ly'eggwanga lino erya Congo okuva mu kibuga Rome ggwanga lya Italy paka mu kibuga Kishasha ggwanga lya Rwanda, agenda kumalayo ennaku 3 namba. Papa Francis yogola mukwano gwange atuuse ku ttaka ly'eggwanga erya Congo wakati mu kwongera okulabika nti wabaawo enkolagana ey'omunda, era asobodde okulabika nti agenda asinkana bannaddiini munda mu ggwanga lino erya Congo basobole okubaako ensonga ez'omunda zobongera okulabika nti boogerezeganya. Guno nno mulundi omulala ogwongedde okulabika nti Congo egufunye okukyaza Papa emyaka gibadde giyise 37 bukyanga Papa John Paul II eyakyala munda mu ggwanga lino erya Congo. Mu biseera ebyo Congo yali eyitibwa Zaire. Congo mu biseera ebyo yali eyitibwa Zaire, kati akadde kano agenza okulabika nti akomyewo munda mu ggwanga lino nga ggwanga liyitibwa Democratic Republic of Congo. Papa Francis watuukidde olunaku luno olwaleero, era amawulire getwongera okubanga tufuna ag'omunda nti enkya ku lunaku olwokusatu mu ggwanga erya Congo lulangiriddwa kubeera olunaku olukulu. It's public holiday enkya munda mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Papa bw'abadde ajja munda mu ggwanga erya Congo, yes, atambudde ne delegation eyabamu ku bannaddiini okwongera okulabika nti ddala kituufu abamuwerekerako ku nsonga ezimu ez'omunda. Erigwe mulungi atulaba wano ku Salamu TV. Kabadde kejago ne security okwongera okulabika nti enyozebwa munda mu ggwanga lino erya Congo naddala ku nguudo eziva ku kisaawe then genda mu kibuga Kishasha. Security ebadde y'amaanyi nnyo nga bw'oyinza okulabika nti ogisuubirako. Abamu ku bannansi b'eggwanga erya Congo bagamba nti banyigiriziddwa bandibadde bakkirizibwa okulabika nti Papa asobola okulabika nti atiisi babawubira ku ngalo naye munnange abamu ku bannansi baga nti embeera tebadde nnungi. Jjukira nti ng'enteekateeka zonna bwe zibadde zongera okulabika nti zikolebwa, abantu bano bave ku luguudo naddala obuyimba obubadde obukadde abasobodde okulabika nti babujjako. Olunaku olw'enkya Papa asuubira okulabika nti ajja kusinkana abamu ku bannaddiini ebitongole ebyenjawulo basobole okubaako ensonga ez'omunda ze basobola okulabika nti mukwano gwange boogerezeganyako. Ngenyongera okulabika nti nfuna Papa Francis avudde munda mu ggwanga erya Italy kibuga Rome anajja mu kibuga Kishasha ggwanga lya Rwanda ggwanga lya Congo, then eyo gyagenda okulabika nti ava agenda kukulungulayo ennaku 3 namba. Ate jajja okuva mu kibuga Kishasha buterevu bulambalamba agende mu kibuga ekimanyiddwa nga Juba ggwanga lya Southern Sudan, ate asobole okulabika nga nayo atuukayo ku bugenyi Papa Francis. Enteekateeka bwetu bweri nti Papa agenda atuuse leero ng'ennaku zombe za 3 omwezi ogwa January 2023, then ajja kuba ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri 2023. Olwo ne buterevu bulambalamba ajja kugenda munda mu ggwanga, yes, ng'ennaku z'omwezi 5 ajja genda munda mu ggwanga erya Southern Sudan mu kibuga ekimanyiddwa nga Juba. Eno jajja okubeera ate jajja okuva ave mu ggwanga erya Southern Sudan addeyo mu Italy Rome mu ggwanga eryo asobole okulabika nti mukwano gwange ate avaayo ku bugenyi bw'anaaba aliko. Papa oyo asobodde nno okutambula mukwano gwange emirundi mingi gy'asobodde okutambula mu mawanga ag'enjawulo. Papa Francis alina emyaka giri 86. Papa Francis alina emyaka 86 gy'alina, ne bw'omulaba akadde kano mukwano gwange nti kati atambulira mu kagaali, emyaka gyegyo gyayongedde okulabika nti nagyo mukwano gwange gitambula. Papa Francis ono atambuddeko mu mawanga mangi, naddala wano katutunule ku ssemazinga wa Africa. Ssemazinga wa Africa amawanga gasobodde okutambulamu Papa Francis. Mu mwaka gwa 2015 yajja munda mu ggwanga erya Kenya mu November. Mu mwezi ogw'okuminagumu mu Kenya yakyala mu 2015 yakyala munda mu ggwanga erya Kenya, era mu mwaka gwa 2015 najja wano waffe e Kampala e Uganda.
Central African Republic mu November era yakyalayo mu mwaka gwa 2015, mu Egypt mu mwezi ogwokuna 2017 n'akyalayo Papa Francis, mu ggwanga erya Morocco mu mwezi ogwokusatu 2019 yakyalayo, mu ggwanga erya Mozambique mu September 2019 n'akyalayo, munda mu ggwanga erya Madagascar September 2019 n'akyalayo, mu ggwanga erimanyiddwa nga Maltas mu mwezi ogw'omwenda 2019 era n'akyalayo, ne munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo akyaddeyo olunaku luno lwa mwaka gwa 2023 nga ye Papa Francis asuubirwa insha Allah okukyala munda mu ggwanga erya Southern Sudan mu mwezi ogwokubiri omwaka 2023. Allah banabakkiriza enteekateeka ezo zonna okulabika nga zitambudde ddala bulungi. So Ssemazinga wa Africa Papa ge mawanga sofa bukyanga afuuka Papa Francis gy'emirundi gy'asobodde okukyala ku Ssemazinga wa Africa. Amawanga amalala mangi agasobodde okukyala, America, amawanga mangi kitundu kya Asia abakyalidde nnyo nnyini ddala okwongera okulabika nti atambula mu mawanga ag'enjawulo. Erigwa mulungi atulaba wano ku Salamu TV zenteekateeka ezo mukwano gwange, erigwa mulungi atulaba mukkirize sobole okulabika nti ateeyo nkujjayo tugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri njagala kuwummuzaamu ate oluvannyuma nzije mu kitundu ekyokubiri twongere okulabika nti mukwano gwange tutolontoka. Omusajja amanyiddwa ng'Omuyiraani alabudde mu Amerika. Gavumenti y'eggwanga erya Iran kibuga Tehran balabudde Omumerika ojja kutakula ewatatakulikika. Omuyiraani agamba Joe Biden ojja kutakula ewatatakulikika. Kino abadde ategeeza ki? Bingi bitugenda okwongera okulabika nga tubitegeera. Joe Biden agaanye okusindika ennyonyi zifighter jet munda mu ggwanga erya Ukraine. Agaanye nti musajja mukulu Zelensky ojja kunkyalira akalimu obuuka, ojja kummisiza akamunda akookya kesijja kusobola kulabika nti kayita mu ddookoli wano mwana wange nkaddiye, kubanga kituufu musajja akaddiye. Kati bingi bitugenda okulabika nga tujja nabyo oyongera okulabika nti mukwano gwange obitegeera. Nkuumazamu katono nzije tutolontoke ffenna. Ino internet ewenyuka ng'ekizungirizi ate kamera yayo lumamyo bannange ebyandeka ku buggo guno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinza emitwalo 49 zokka osasule mpola mpola sinsi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN Christmas eno. Weefunire gibbi 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegambulire kabodi supa katikati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Omuzadde somesa omwana ebiseera bye bijja mu maaso bibe bitangaavu. Salamu Muslim High School Endese ly'essomero lizzo kikkolera. Ssomero lya ddene boarding on A level nga lisomesa amasomo ga arts ne sciences nga kw'oteeka empisa n'eddiini. Ku Salamu Muslim High School Endese balina buli ekyetaagisa omwana okusoma obulungi, ekifo kisirifu bulungi, amazzi weegali nga kw'otadde n'amasannyalaze, abasomesa ba mulembe nga ne standard eri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Salamu Muslim High School lisangibwa Endese Mukono District oluguudo lw'e Kayunga. Leeta omwana omuwandiise okumanya ebisingawo kuba ku 0777 02 55 77 ne 0702 04 52 02. Yes, Salam Muslim High School Endese. Hiding. It's a long ball. He's streaking out to the wing here now. A chance to bulldoze his way through. Rogers Mato, the dark horse, is unchained. His runs off the ball are superb, I'll tell you, because he knows how to read any opportunity for a counter-attack. And once KCC stole that possession away from UPDF. Once again. Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor.
webale nnyo webalire ddala kukkiriza kuba nti tutambula ffenna ali ku Salamu TV mukwano gwange webale nnyo balire ddala kukkiriza kuba nti akadde konna obeera kunga otulaba banange muli bangi abeera mu ddiira mpolampola omwami n'omukyala mutuddawo mpolampola omalukikaye kimanya akadde nga kano oteredde awo Habibu oteredde naye awo mpolampola kale saba lwo ekitiibwa omulezi w'ebitonde byonna yongere baraka naye temunnampita mwino omukolo gwe mulina okusobola okulabika nti muggusa kitegedde omalukikaye okola wano ku Salamu TV kikugambye ekyo kale mukkirize twongere okubanga mukwano gwange tugaziwa abali ŋŋando waliwo bantegezaako abali saidi z'eŋŋando kitago bweri banange mwebale nnyo mwebalire ddala Ticha Lubega ne Madamu Sharifa timu ennene awo mwebale nnyo mwebalire ddala bannange okubanga nti kwe muli abali eidudi abali ekihihi banange mwebale nnyo mwebalire ddala okukkiriza okulabika nti mubeera ku Salamu TV kati kkiriza mu kitundu kino ekyokubiri twetaaga okwongera okubanga tutegeera Joe Biden ye pulezidenti w'eggwanga erya America namba 1 mu nsi yonna nga bwe batugamba mu maanyi ag'amagye magye ga ku ttaka magye ga ku mazzi waggulu mu bwengulaawo ku kusinziira olutalo bwe lwongera okulabika nga lutambula munda mu ggwanga erya Ukraine musajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky ye pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine yavaayo nayongera okulabika nti mukwano gwange asaba amawanga agegatta mu mukago ogwa NATO naddala yayita mu mawanga ga lukalu lwa Bulaaya jjukira nti agamu ku mawanga ga lukalu lwa Bulaaya ate ga memba ag'omukago ogwa NATO kati ku maligo twongera okubanga tufuna bongedde okulabika nti basindika ebyokulwanyisa munda mu ggwanga erya Ukraine amawanga agasinga obungi gasuubiza okusindika ezimu ku zitanka zikabikabi omuli zitanka ezimanyiddwa nga Leopard 2 main battle tank mu America anaasuubiza okusindika M1 Abraham tank n'abasajja abangereza ne bagatujja kusindika Challenger 2 main battle tank ku mawulire ag'omunda getwongera okubanga tufuna nagakusinyizaako olunaku olwajjo kyansala w'eggwanga ery'eggwanga erya Germany yavuddeyo n'antegeeza naga nti Zelensky totusabangako ku nnyonyi watusaba zitanka twakakola enteekateeka tulabe tanka zino zigenda kwongera kulabika nga zitambula zitya abaffe zo zigenda kutuuka mu budde ki then ate atandise okulamuza nnyonyi kakati omusajja amanyiddwa nga mu America yagambye mu kusindika ennyonyi ezimu ku fighter jet munda mu ggwanga erya Ukraine tuteekeddwa okubeera beegendereza akasajja akajja kuzookya kaputini kajja kuzookya oyo gwolaba yaganya agambye nti not now kulwaki kubanga n'ezimu zitanka zetwasuubiza okwongera okulabika nga tuzisindika munda mu ggwanga erya Ukraine mukwano gwange tukyayongera okulabika nga tutunuulira America yasuubiza n'agamba nti ajja kusindika zitanka M1 Abraham tank munda mu ggwanga erya Ukraine bajja kusindika ezimu zijja tuuka mwezi ogw'omunaana ezo Zelensky bwe yazitegeeraga nti nfudde ekitiibwa yategedde naga nti bane ekiki nti tanka zijja kutuuka mu mwezi ogw'omunaana era ne bamugamba oyo gwolaba Zelensky nti tanka zetulina teziri wakadde kano tuteekeddwa kulabika nti tuyingira munda mu bisenge by'amakolo g'entalo tukukolera ezizo kakati weetaaga ennyonyi ekika kya F-16 ennyonyi eyo gyolaba mukwano gwange gw'omulungi atulaba ku Salamu TV bagiyita F-16 fighter jet nnyonyi ya musajja mu America kati America abadde ayongedde okulabika nti mukwano gwange agamba nti tusobola kulabika nga tugisindika musajja mukulu Zelensky yasabye naga nti munsindikireko ku bunyonyi obwo F-16 F-15 busobola okulabika nti buzoganya omusajja amanyiddwa ng'omu Russia Zelensky agamba nti omusajja amanyiddwa ng'omu Russia obwengula abwefuze nange mumpeeko ekikuuma obwengula bannange mumpeeko ekikuuma obwengula F-16 ejolaba mukwano gwange era omulungi atulaba ku Salamu TV etulibwamu pilot abeera omu omugoba waayo abeera omu n'asobola okulabika nti ajambusa waggulu mu bwengula wamma neekola omulimu F-16 F-15 nkola ya musajja amanyiddwa ng'omu America agambye sijja kuzisindika nyabula ennyanya agambye sijja kuzisindika ezo zibadde ki omusajja mu America agamba tuteekeddwa okubeera abeegendereza okusaba kwonna abasajja abamanyiddwa nga America aba Ukraine kwe basaba noti naawe era bannamawulire nga bw'otumanyi twongedde okulabika nga tusibya kajojjojo w'ebibuuzo eri president amanyiddwa nga Joe Biden tumuga nti owange onaasobola okulabika nti osindika zicopa ze F-16 F-15 munda mu ggwanga erya Ukraine agambye no nedda sijja kulabika nti mukwano gwange nzisindika kino wekijjidde nga ne gavumenti y'eggwanga erya Germany yavuddeyo netegeeza nega nti not now tetusobola kulabika nga tusindika zi fighter jet because eyo kati ebeera ddiiru ndala Ukraine oba oteekeddwa tubulira onaazisasula otya kubanga munnange tomanya tuyinza okulabika nti tuyingira mu bwengula bw'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia najja ayongera okulabika nti mu Ukraine omu Russia najja atukuba ennyonyi enfe singa omu Russia agyokya tuyinza kuddawa jjukira nti gavumenti ya musajja mukulu Vladimir Putin yavudde naga nti yonna awulira nga mukwano gwange kasita ogiraba bwoti n'ogyokya ffe nga tukuwa ssente
omurasha yagambye nti kasita ogyokya n'ogikuba n'ogiwanero waggulu mu bwengula ffe nga tukuwa ssente kati amawanga gali mu kutya gagamba nti ennyonyi eyo ya bbeeyi bwe tusalawo nti tugisindike waggulu mu bwengula ate n'ojjodda mu ddoyi ndeerewunya amalusu tuteekeddwa okuba nga tutegeera yes tugitwala mu bwengula bw'eggwanga lya Ukraine terms and conditions oteekeddwa okulabika ng'otubuulira kikyotogenda okulabika nti otuwa America n'amawanga amalala gaga nti bwe tuba nga tusazeewo okusindika z'ettanka ssebo taata ogira otugumiikirizamuko tetujja kusindika zi fighter jet F-16 F-15 abo abasajja bagamba nti artistica singa Germany ezireeta ne America neereeta Bungereza neereeta Poland neereeta then tusobola okuzoganya omusajja omu Russia twetaaga okulabika nga tumulumba mu nnumba nejjajja okutegeera nti abange okufumba sikwota America okulabika nti egaanye okulabika nti ezisindika Zelensky agamba nti abange twetaaga kubeera wamu muzimpe F-16 ezo fighter jet muzituwa tusobole okulabika nga zituyambako Omumerika agambye nti tetujja kuzisindika ennyonyi eyo F-16 yakolako munda mu ggwanga erya Pakistan ne mu ggwanga erya Belgium Omumerika yagikozesako mu F-16 egyolaba yagigezesako munda mu ggwanga erya Belgium ne munda mu ggwanga erya Pakistan neekola omulimu kakati omusajja amanyiddwa nga Zelensky agamba mugituwe nnyabula ennyanya mugituwe twongere okuzoganya akasajja akamanyiddwa nga Kaputin wansi nga tanka gye ziri ne waggulu mu bwengula alabe ng'alaba enjiibwa naye ng'alaba zicupa kakati bamugee nti nedda ssebo sikati byonna byokola bikole naye si kaseera kano oyagala kutukola ki Amerika ekyaganye neggwanga erya Germany liganye ye omusajja amanyiddwa nga Omungereza aga nti affe wonna omuzeetaagira tujja kuyingirako munda mu bisenge by'amakulu g'entalo tuzibawe kati mbanyi kujjayo eyo era omusajja amanyiddwa nga Omumerika n'omu Ukraine n'omu Germany katugende wano ku Middle East tutegeere mu kitundu kya Persian Gulf State of Hormuz embeera eyongedde okulabika nti mukwano gwange ekaawa amawulire gongedde okulabika nti gafulumye Tehran kibuga kikulu kya ggwanga lya Iran pulezidenti w'eggwanga lya Iran amanyiddwa nga Ibrahim Raisi waggulu eriyo supreme leader Ayatollah Said Ali Khamenei Iran erabudde eggwanga lya Amerika ebaga nti mwe ku kusinziira ku mawulire agongedde okulabika nti gafunika gategeeza Iran egamba twafunye information twafunye amawulire nga goleka nti obulumbaganyo bwakoleddwa olunaku olwajjo ku satellites zaffe ku sites zaffe Abamerika mwakibadde mabega Amerika mwavudde ne mwongera okulabika nti mwegaana naye ku kusinziira ku mawulire okusinziira ku intelligence kitongole kikesi kya ggwanga lya Iran kyoleka buterevu bulambalamba nti obwengula bwaffe bwayingiddwamu drone yabadde nkola ya musajja Omumerika Amerika temwegaana naye mugenda kutakula ewatabasiiwa mujja kutakula ewatatakulikika kino kiba kitegeeza nti buterevu bulambalamba Amerika wonna wemutwetaaga weetuli wulira Omuyirani bw'abogola oyo bamuyita supreme leader oyo musajja oyogola bweweekirevu oyo atandikako ekitambaala ekya bulaka ye supreme leader Ayatollah Said Ali Khamenei taddibwamu oyo balikabwanango ne musajja mukulu amanyiddwa nga Engineer Ahmadinejad yabadde ani ndowooza leero ku makya ngambye nanga nti wayi omusajja waffe akomawodde konzaani nti Engineer Ahmadinejad muga nti yakoma okubeera pulezidenti w'eggwanga erya Iran nga bamulabudde waliwo ekisobe kye yakola gavumenti y'eggwanga erya Iran supreme leader oyo gwolaba Ayatollah Said Ali Khamenei ekiragiro ne kiyita nga Engineer Ahmadinejad balina okumuwoowenyula kibooko 43 president baali balina okumuwoowenyula kibooko 43 nekubamu akafaananyi nga nti okuba pulezidenti w'eggwanga erya North Korea omuganda nti kiki nti ayayaya paka ne bamusalirawo ne bagamba kale katumuleke tetujja mukuba kibooko naye Engineer Ahmadinejad nga ye pulezidenti w'eggwanga erya Iran baali bagenda mu kuba kibooko 43 paka naagala nti kale katumuddiremu naye oddangayo kati Amerika bagirabudde Iran egamba nti byonna ebigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa tubiraba Amerika byonna bye mwongera okulabika nti mwagala okuyingira obwengula bwaffe tubiraba era nabwe kito tubalabula mujja kuwakulwa olutalo lwe mutajja kusobola kuzekeza makadde kano mujja mukwasaganyiza bingi uli Omuyirani bwagamba Amerika mukwasaganyiza bingi byonna muvwabirabo bwabizi emmere ejja kubatuga Iran ate yejja kubatuga kulwaki kubanga temutumanyi Iran egamba Omumerika temutumanyi tubalabula byonna bye mukola mu bikole buli lw'oyingira obwengula bwaffe oba oyingire mu wozone oba otakudde watakusiiwa doozi tuba tujja kugikuwa nabwe kito
tulabula abo bonna ababadde emabega w'obulumbaganyi bonna obwayisobodde okulabika nti bwakoleddwa. Obunkenke bwonna obuliwo bubeere ku birala naye toyingira mu bengula bwa ggwanga lya Iran. Awo ojja kuba olabisenga mukwano gwange otakudde watakusiiwa. Ani agamba kino? Iran. Bagamba baki? Bagamba Abamerika. Omusajja Omuyirani agamba okusinziira ku Iranian Defense Ministry evunanyizibwa ku byokwerinda eggwanga era negamba nti obulumbaganyi bwakoleddwa oba obwakolebwa ku lunaku olw'omukaaga mu kitundu ekimanyiddwa nga Isfahan, ekyo kiba kitegeeza nti twategedde nga basajja bamanyiddwa nga Abamerika. Amerika mwabudde ne mwewakana ne muyingizawo Isirayiri naye nga drone zitulaga nti mwabadde mmwe mwennyini Abamerika. Tubalabula kyemukola mukikole naye mumanye nti buli kimu kyonna tukiraba. Mubeere beegendereza mujja kutakula ewatatakulekeka. Iran bwetu beegamba eri gwe mulungi atulaba ku Salama TV. Tulindya tulabe reaction yinza kubeera etya. Singa akadde kaba kakedde ku makya nakiro kwokitegeere kanyogera okulabika nti nkikuwa oyo pulezidenti amanyiddwa nga Ibrahim Raisi gye buvuddeko Amerika ng'ekyalina amagye gayo ng'erina base munda mu ggwanga erya Qatar. Amerika yayagala okulabika nti mukwano gwange erumba eggwanga erya Iran egyolaba. Amerika yasitula ennyonyi zi B-52 bomba, yasitula ennyonyi 10 namba. Bwasitula ennyonyi 10 yasitula ennyonyi 4 ennyonyi 4 mu ddakiika 10 zaali zimaze okulabika nga baziwadde ebiragiro. Mu biseera ebyo yakulembera pulezidenti w'eggwanga erya Amerika yali Donald Trump. Iran etegeera nti waliwo ennyonyi ezongera okulabika nti mukwano gwange zijja. Laba omusajja amanyiddwa nga Omuyirani bwe yategeera nti Amerika erina weeyagala okulabika nti ekuba. Iran yasitula ennyonyi ezaali 2 zokka zi fighter jets ne zambuka waggulu mu bwengula ne batandika okwegezesezaamu exactly Amerika weeteeseteese okulabika nti mukwano gwange ekuba. Ogenda okukakkana essimu zaatandika okuyitingana mu bwangu ddala. Omusajja amanyiddwa nga Omurasha n'amugaa nti owange otegedde mission egenda mu maaso. Omuyirani n'amugamba ngitegedde. Musajja mukulu Xi Jinping pulezidenti w'eggwanga erya China n'akubira ow'eggwanga erya Russia amugaa nti ebigenda mu maaso obiraba. N'amugamba mbiraba naye omusajja omanyiddwa nga Omuyirani tumugambye tumuyambeko agambye waliwo obusonga bwe nensobola nange bwe neesobolera naye ng'obusonga bwe yeesobolera zi B-52 bomba nnyonyi za musajja amanyiddwa nga Omumerika zaalinya. Omusajja Omuyirani n'agamba nti obwo busonga tubusobola. China n'emugamba weetaaga ki nti sirina kye neetaaga mumuleka jje. Wayita eddakiika 10 zokka Omumerika n'agamba abaana bapega n'ajja ba pilot munda mu ggwanga waggulu mu bwengula ne bavuga not now obusajja bututegedde bujja kutwokya. Bwani? Obuyirani. Nejja buli kati Amerika erumba erekamu kubanga ekimanyi nti Irani nalyo ggwanga lisajja kudde mu mawanga gakirimaanyi agalina ebyokulwanyisa. Okkirize nkujjeyo amuli gongedde okulabika nti gazze okuva eri omusajja amanyiddwa nga Omurasha. Gavumenti ya Vladimir Putin egambye nti butereevu bulambalamba tofunye obukakafu obwongera okulabika nti bwoleka nti Amerika ebadde erina ebyokulwanyisa ebya nuclear byeyongera okulabika nti eweesa munda mu ggwanga erya Ukraine. Kati gye bakubira ennyabula ennyanyi. Wulira Omurasha bw'agamba nti tutegedde information efulumye waliwo documents ze tuguddeko mawulire ga munda nga gwongera okulabika nti gwoleka nti abasajja bamanyiddwa nga Abamerika babadde bongera okulabika nti basuula mu buliri bwe bumu obw'enkolagana n'omusajja amanyiddwa nga Zelensky omu Ukraine. Waliwo ekkolero eri mu Lab M nga Amerika ebadde ekolerayo ebyokulwanyisa ebya nuclear. Wano kungulu bakulaga nti babadde bakolerayo research akwatagana ku kawuka akamukenenya. Kumbe munda waliwo ebyongera okulabika nti Omumerika abikolerayo. Omuyirani agambye nti tubitegedde, twabategedde, twabagudde mudda nabwe ekiro kaakati tutegedde. Era nabwe ekiro kino kye tubadde tubagamba eggwanga erya Ukraine nti musuza Abamerika. Amerika kubanga ebadde erina ebyokulwanyisa ebya nuclear beebadde eweesa mu kitundu kino then kiba kitegeeza nti ababadde babasuza ababadde musula nabo Abamerika tuteekeddwa okubakuba. Nti gavumenti y'eggwanga erya Russia okulumba eggwanga erya Ukraine omusajja Putin yalina ensonga ez'omunda. Kati amawulire ag'omunda gategeeza nti Pentagon America babadde balina ebyokulwanyisa bye bakola mu Lab M munda mu ggwanga erya Ukraine. Akati kusinziira ku mulira gofuna Russia egamba nti wabaddewo laboratory emu nga bw'ogituna wabweru bakulaga nti bakolerayo research akwatagana ku kawuka ka mukenenya. Kumbe munda nga bw'oyingira wansi mu underground wansi mu ttano ekiri eyo kitokota si kisaanikire teri abakuba ku nsolobotto
abasajja nga bakola ebyokulwanyisa. Russia egambye ku kusinziira ku biological and chemical defense force Lieutenant General Igolo musajja mu Russia agambye nti tutegedde okuva mu mwaka gwa 2019 babadde balina bibongera okulabika nti baweesa nabwe kityo tetusobola kulabika nga tubireka. Russia egamba tugudde ku documents emitwalo 2 nga za ggwanga lya America babadde bakola ebyokulwanyisa ebya nuclear tubitegedde nabwe kityo kakati eggwanga erya Ukraine byonna ebigenda okuddira mu bigumire kuba kakati mubadde mufusa kyesirikidde kati nomugenda okutegeera nti okufumba si kwota kitegeeza nti kati omurasha akyayongera okulabika nti alasa eggwanga erya Ukraine mubadde musuza aduyi kati olwokuba mubadde musuza aduyi kamutegeere nti wano aduyi yabadde tateekeddwa kulabika nti atuuka ebyokulwanyisa byonna ebyongera okulabika nga bisindikwa mu ggwanga erya Ukraine kati nkugambye olutalo lulinga olutandika obutandisi omurasha agambye nti kaakati wano documents emitwalo 2 babadde bakola byakulwanyisa badde bakola lyani kitegeeza obaddewo enteekateeka in future okwagala okulabika nti balumba eggwanga erya Russia twabategedde olukatuluguddemu nabwe ekiro kati mugumire byonna repercussion zonna ezigenda okuvaamu lwemujja okutegeera nti Putin akwata namba emu mu nsi yonna naddala mwekwatagana mu bya tekinologi. Eyo nno nga nkugjeeyo nkutwala munda mu ggwanga lya Japan. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NATO Jens Stoltenberg leero abadde munda mu ggwanga lya Japan naddala mu mambuka g'eggwanga lya Japan ku base emu America n'amawanga aga NATO gye balina base. Enteekateeka ezongedde okulabika nti mukwano gwange zivuddeyo kwe kutegeeza nti Jens Stoltenberg Secretary General w'ekibiina kino ekya NATO avuddeyo nayongera okulabika ng'ategeeza oyo gw'ola bamuyita Jens Stoltenberg avuddeyo n'ategeeza nti Japan tugyetaaga mu ngeri emu oba endala okwongera okunyweza omukago n'okunyweza omukwano ebimu ku byokulwanyisa era bamusajja oyo avuddeyo ng'ategeezaga nti Japan twetaaga ebyokulwanyisa ebiyambeko eggwanga erya Ukraine nabwe kityo Japan eyongedde okulabika nti mukwano gwange esuubiza okwongera okulabika nti banyweza ebyokulwanyisa byabwe n'abasajja abamanyiddwa nga aba Ukraine. Jens Stoltenberg olunaku luno olwaleero abadde ku airbase emanyiddwa nga Iruma airbase y'abasajja Iruma airbase mu kitundu ekimanyiddwa nga Sayama mu mambuka ga Tokyo kibuga kikulu kya ggwanga lya Japan eyo gye babadde olunaku luno olwaleero. Oyo golaba ye Prime Minister w'eggwanga erya Japan. Prime Minister w'eggwanga erya Japan ayongedde okulabika nga naye mukwano gwange akangaza ng'agamba weetuli nnyo okwongera okulabika nga tupatanalinga n'eggwanga erya Ukraine okwongera okulabika nga tubayambako okubasindikira ebyokulwanyisa byonna era abasajja abamanyiddwa nga Abajapani bavumirira ekya America ekya Russia okulabika nti yalumba eggwanga erya Ukraine wabula gye buvuddeko katono omu kwe yaliko Prime Minister w'eggwanga erya Japan yagamba naye ddala mukakasa Japan n'amawanga amalala musobola okuwangula Putin mumusuubira nti Putin munziza okuva mu lutalo luno nga mumuwangudde kakati nno Prime Minister aliko essaawa eno yagamba tusobola okumuwangula era Jens Stoltenberg oyo gwolaba abadde ku airbase ye y'amagye g'eggwanga erya Tokyo abudde n'ategeeza nga tugenda kuswala Ssonko Musa wa Salamu TV ajja kuva yabyogere bannange tujja kuswala nabwe kito ffenna tukwasaganyize wamu tusindike ebyokulwanyisa akasajja tusobole okulabika nga tukafutiza ekitali ekyo kajja kututwala entatinda bwe kanaatutwala entatinda then tujja kwebuuza tunaaganywawo amazzi tuteekeddwa okulabika nga tukkiriziganya tukwataganire wamu abange mwenna gye muli muveeyo tusobole okukola kyonna ekisoboka tusobole okulabika nga tulwana tukuba omusajja amanyiddwa ng'omurussia buli alina ekyokulwanyisa wonna kireete tukwasaganyizeeko eggwanga erya Russia eggwanga erya Ukraine ekitali ekyo tujja kukubibwa kati embeera eyo mukwano gwange eyongera okulabika nti ejja njagala okulabika nti nkujjayo eyo tugende mu katundu kaffe aka manya bino awo nno nja kwongera okulabika nti nkusiibula eri gwe mulungi atulaba ku Salamu TV olunaku luno olwaleero njagala kuyingiza mu katundu kano aka manya bino mu katundu kano akamanya bino twagadde okwongera okulabika nga tutunuulidde Arab Spring omuyaga ogwatandika ne gubona amawanga ga Middle East kwoteeka ne Ssemazinga wa Africa wano Middle East ne North Africa Arab Spring ogwo omuyaga ogwo gwatandikira munda mu ggwanga lya Tunisia twetaaga okuddako emabega tutegeere baani abaali emabega w'okulabika nti mukwano gwange bapikamu omuliro abantu bano batandika okulabika nti mukwano gwange beekalakasa tujjukire mu mwaka gwa 2011 emyaka gyongedde okulabika nti gitambudde nga mu ggwanga erya Tunisia bukyanga gavumenti ya Ben Ali eyali ekulungudde emyaka egiwerera ddala 34 nga mukwano gwange egudde abaffe
abantu bano okutandika okulabika nti kwekalakasa bino byali biruke waaliwo abaakiri emabega oba nedda tugenda kubanga tubitunuulira mukwano gwange mu series zaffe okutunuulira akatundu kano akamanya bino mu ggwanga erya Tunisia twongere okulabika nti mukwano gwange tujjukira kibuga kimanyiddwa nga Tunis eggwanga lino abantu baatandika okwekalakasa nga bagamba obuli bw'enguzi buyitiridde obwavu bulinga obwavu abantu abamu famire ezimu zengagga zokka bino bitandika bitya nti ab'oludda oluvuganya munda mu ggwanga lino erya Tunisia bayongera okulabika nti mukwano gwange bakipikamu naye nga balindirira kwegamba bagezaako okutema gavumenti enteega nga babuuza tuyinza kulabika nti kitandika kitya laba mukwano gwange ebintu ebitandika okulabika nga bitandika mu January w'omwaka gwa 2011 ebintu ebyo gye bitandikira mukwano gwange bino nno bitandika nannaku z'omwezi nga 17 December mu mwaka gwa 2010 wabula abantu okutandika okulabika nti beekumamu ogutaaka bagamba nti embeera gye baali balimu yali eyongedde okulabika nga tebatambulira bulungi laba emmanduso etandika nga ennaku z'omwezi 14 January okwekalakasa okw'omuntu mpolampola bitandika nga ennaku z'omwezi 17 December 2010 laba nga January nga ennaku z'omwezi 14 Muhammad Bozizi ono atandika okulabika nti yeekumako omuliro embeera yayongera okulabika nti bannansi b'eggwanga erya Tunisia balinga balinda emmanduso okulabika nti beekalakasa balinga abalaga nti balina bomu kubaali bongedde okulabika nti mukwano gwange batudde abavubuka bangi mu ggwanga erya Tunisia mu biseera ebyo balinga basomye naye nga tebalina mirimu abantu nga bagamba nti obuli bw'enguzi buyitiridde mu gavumenti ya Bin Ali obwavu bulinga obwavu mu ggwanga erya Tunisia abantu batandika okulabika nti beekalakasa kino ekya Muhammad Bozizi okutandika okwekumako omuliro kyafuuka manduso okulabika nti ddala kituufu gavumenti ya Bin Ali etandika okulabika nti egwa bino ebyatandika nga ennaku z'omwezi 14 January 2011 bingi ebyayongera okulabika nti bitambula olw'okuba nti olwaliro butandisi njagala nga omugendo guno gutandika ng'enkya tutunuulire Muhammad Bozizi ono yeekumako omuliro lwaki yeekumako omuliro nabaani abaakiri emabega ono okulabika nti atuuka okwekyawa lwaki yeekumako omuliro olunaku lw'enkya bwe tujja okutandikirawo naye gavumenti ya Bin Ali yagwa era tujja nakutegeera essaawa esembayo ey'abakulembeze nga banaatera okuva mu buyinza babaako ebyo basobola okwogerezeganya nabo oba nedda omukulembeze tayimu ng'etuuse emutwalaganye entatinda tayimu etuuka wabawo essimu emukubibwa emulabula nti wano tukulekeddewo oluutu woteekeddwa okulabika nti ofulumira Bin Ali byali bitya ku kaseera ak'oluvannyuma byonna tujja bitegeera naye olunaku olw'enkya inshallah tujja kutunuulira Muhammad Bozizi ono yeekumako omuliro emmanduso eya ddala etandika okulabika nti mukwano gwange etandikira munda mu ggwanga erya Tunisia gavumenti okugwa oluyiira ate luva luta mu ggwanga erya Tunisia lugende munda mu ggwanga erya Egypt wuuyo mu ggwanga erya Libya wuuyo ggwanga erya Yemen paka munda mu ggwanga erya Syria ne ku mawanga amalala yenze Ssonko Musa nkwebaza yena okuva gye natandikidde paka kati okulabika nti mukwano gwange tutambudde ffenna nebaza ttiimu enene gye nkola naye wano akuli Sibu Hassane okulabika nti atematema ebifaananyi ebikugateeka ne muganda wange Monta ate eri mu control room omuganda wange Majid n'abeerayo kwoteeka producer program eno abeera wakasebunga kyokka omalo kikaye weekoze ebintu taata mundabira omugole mwebale kulabika nti abeerayo eyo bw'amala wano producinga program ate wali n'atunula alabe program etambudde etya eno anywa katonda akahabiba kamukamulidde ate eno mukwano wabula bannange kale mukkirize nange mbasibulire wano kambasibulire wano nange nzireeka ate nsinkana owe wange ogwate munnange ogumalo kikaye nalaba andyakosho kankwerekereze nga bikyayi bya mujaja tusinkane nkya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh